Ekikwekweto kyatwalire mu Mase Awino, Anna Akinyi, Tobias Ocheng, Mary Misani, Acheng Christine, Anna Nerima n'abalala bakwatiddwa ne baggalirwa ku poliisi y'e Namayingo nga balangibwa kwenyigira mu kuvuba wamu n'okusuula obwennyanja obuto. Okusinziira ku John Bosco Lukwago nga yakulira akakiiko akalwanyisa envuba embi ku kizinga ky'Eddolwe, abakwate bannansi ba ggwanga lya Kenya era nga babadde baludde nga beenyigira mu bikolwa eby'envuba emenya amateeka nga balabuddwa enfunda eziwera naye nga buteerere. Lukwago agamba nti bano baasangiddwa n'obuwuuta bwa wiiki 2 wadde ng'empuuta enkulu ya myezi 3 kyagamba nti kino kifiiriza eggwanga ssente eziri eyo mu buwumbi. Mr. DFO, Mr. DPC, banange mwebale nnyo era ffe tugenda kubalaga omulimu. Ntegeeza ki munnayuganda mpuliriza omulungi. Buli ali gy'oli ng'olaba empuuta eno. Banange empuuta eno gye muli ndowooza yonna mu Uganda empuuta eno kiro yayo mugigula $1.5. Naye kansooke mbalaga obulumi bwe tuliko. Era njagala ndage abali waggulu bakama bafe abali mu gavumenti nti kino kya bugagga bwa Uganda. Empuuta eno olwaleero nze okukumanya kwange eteekwa okuba nga ya weeks 2. Naye bw'emala okuweza emyezi 3 eba emaze okufuuka kiro 4 oba 3. Zeze empuuta okusingira ddala ze tutambula nazo. Naye empuuta ze mulaba eyo ze batematema, empuuta eno ebeera ya myezi nga 7 oba 8. Naye empuuta eyo bw'eba emaze okufuuka ya kiro 5 eba emaze okuvaamu obukadde 2 obwa Uganda. Olw'ensonga lwaki nti emmonde egirimu yokka egula $1.5 million. Deni ekinyamago kye bakuguzeeyo mu kyalo ne kigula singisa $1.5. Ntegeeza ki bannange obulumi bwe tuliko. Olwaleero bwe ntunuulira ebyennyanja ebiri wano, Fedolwe waffe buli nnaku 3 wabadde wavaayo konteyina ng'etwala ttani 20. Goma Fred nga yakwasaganya ensonga z'ebyobuvubi mu disitulikiti y'e Namayingo ategeezezza nti ebyennyanja bye bisingawo okuyingiza omusolo mu ggwanga nga bano babitta nga bito basaana kuggulwako gwa Naggomola kuba ensimbi ze bafiiriza eggwanga nnyingi ddala. Okubaawo kwabwe bakozesa nande eyo male basobola okola okubaawo. Ekiri wano olwaleero akapuuta kano ka inchi 5. Empuuta eikirizibwa okugemebwa erina kuba ya inchi 20. Empuuta ya inchi 20 esobola okuvaamu emitwalo 3. Empuuta endala bw'obaza mu obupuuta obuli wano mu mitwalo 3 ofuna biliyoni nga 3 edesente edononeibwa abantu bano olwaleero. Ekikolwa kino kya butemo kibanga kulya munsi lukwe era omusango guno gulinga gwa Naggomola gwe bayiziiza. Abatuuze bawadde amagezi ku birina okukolebwa okumalawo envuba embi nga bagamba nti gavumenti ewera embagirawo amakampuni agakola obutimba obutakkirizibwa mu kuvuba wamu n'envuba embi. Gye buvuira ddala eri ebiwuzi ebyo balukamu obutimba baani ababuggala gavumenti yennyini. Naye singa babutuuse eno ffe tukulabanga ekibuvaamu kyekyo. N'okutuuza abantu abaayo ng'ababulizinga ne babagamba nti okuvuba tulina tutandikira okuvuba mu myezi bwe giti ng'ebyennyanja byenkana wano kitegeera. So si kuva eri n'ogamba nga tosobola gamba muntu nga tolina muntu osobola kukola kimuwa. Kati nga ffe for example abavubuka tetulina mirimu. Bagale kampuni ekola obutimba awo Uganda yaffe genda kutereera bamubaye kubenungi. Wabula bo abakwate okubadde n'omukyalo w'olubuto beewozezzaako mu nnimi ez'enjawulo nga beegaana ebibogerwako. Bennyini b'ennyanja nibadduka n'atulemerako ffe. Kati bennyini b'ennyanja basigaddeyo ffe tuli bakazi beera twabadde tugenda mu ddwaliro ono naye abadde agenda okulaba mwana we. Abalala babadde bagenda mu nnumbe. Naye kale nze nabadde ngenda okukima eddagala lyange. Boti ya Friday. Kufikia kurudi kwa shemeji yangu akaniambia kuna boti yenye naenda usiku. Bibi akanisindikiza kwa hiyo boti usiku. Ilikuwa saa 4 ikielekea saa 5. Tukapata hizi vitu kwa boti. Sasa wenye walikuwa na hizi vitu watu hao walikimbia. Sisi hatuwajui. Wametuwekelea ati sisi ndio wenye samaki. Abraham Tukundane DPC w'e Namayingo akakasizza okukwatibwa kw'abantu bano era n'ategeeza nti baakutwalibwa mu kkooti bavunaanibwa emisango omuli ogw'okutambuza ebyennyanja nga tebalina lukusa n'emisango emirala. Kubira omulanga buli omu abadde yeenyigira mu nvuba embi mu kukozesa poison okuvuba, okukozesa obutimba obubi okuvuba. Tujja kweyongera okukola zino operation
kakati buli amanyi nti abadde yenyigira mu bumenyi bw'amateeka obwo mukubira omulanga alekerawo. Minisita ow'obulimi n'obulunzi wamu n'envuba avumiridde ebikola eby'envuba embi ku nnyanja kyokka n'alabula bassentebe ba zi disitulikiti eziri ku nnyanja okulwanyisa envuba embi ti singa tebakikola wa kubakangavvula. Ebizibu gavumenti byesinga okusanga ku nnyanja kwe kuli envuba embi ng'era gavumenti etadde ensimbi nnyingi nnyo okulaba nga balwanyisa kyokka ne gye buli eno omuze guno gweyongera bweyongezi. Alipoota eno ereeteddwa Tenwa Isaac ku WBS TV.